we won't then be talking about death, but killing. Yes, okay, tugenda maso atenda tukasoke tulengere kalankano katono nyo. Ine majikidwanga last verdict wetwogerera tusedda ku YOTV. Kakati ngo ine simu yo nga kuliko app ya YOTV osobola okulabikano labe ebina Uganda byonna wetwogerera eno yatusedda eya MZEE BWANIKA tukyalengera kalango kayo ebina Uganda byonna kati bapaludo ojja kubobera babuterevu nnyo ku YOTV ku simu yo wali ere ne app ya YOTV last verdict tugenda maaso tukyalengera kalango omuli Kabuye Israel okuva mu Vortex Creation product season another big production wayagala mwana w'abandi nga tebamukuwa mama we mukambwe maje yali yagawumula yagenda n'ebikompola ina tanke manju kyoyina okola misinde antu we bagamba bokunoonya ekisigadde bambirigo mwana w'omugagga yafiira muzigo gw'omwavu omwavu yali muddusi. This is a dead girl in my room, Steve. And what would you do? Waliwo omusango ogumune waba mukwano gwo nga tayinza kubikirira. The possible twist is that could nga ne mama wo kennyini gwe mwana gw'omwavu alina kubanga akaba bukaabi ebizibu nga biguse. Last verdict eri available ku YOTV.